Kale omulungi awuliriza njagala okulamusaako yonna gy'osinzidde muganda wange mwannyinaze mwana wa mama na tata weebale okwekumira Kampala Media TV ate ffene tusalawo okutuusaako empeereza ey'omuggondo gw'atandaba kulabika ng'osubscribinga muganda wange nkukubiriza okulabika nga ate oyongerera ddala okusubscribinga ate ensonga zisobole okulabika nga zigendera ddala bulungi. Amawulire agaliwo oba oliawo okwawukanako n'embeera nga bwebadde emisana we nakutegeezeza State Minister we yavuddeyo Honorable Enkya n'ategeeza nga bwe beetaaga wiiki ennamba bassebo ne bannyabo okulabika nga beeteekateeka okufuna enkalala entuufu ez'okusindikirako bannayuganda ssente bassebo ne bannyabo. Amawulire agaliwo gali nti ebintu byandibanga bikyuseemu. Okusinziira ku mawulire ge tufuna okuva mu Ministry of Gender and Labour batutegeeza nti okugaba ssente mu kiwandiiko kye tufunyeeko kopi kigamba nti okugaba ssente eza COVID relief kugenda kulabika nga kutandika olunaku olw'enkya. Bano bagamba kugenda kutandika olunaku olw'enkya nga 8 July omwaka 2021 nga bwe kyali kyogereddwa mu kusooka. Bano bategeeza nti waliwo list ez'abantu ezekenneenyezebwa obulungi ne bakikakasiza ddala nga bano bagwanidde okulabika nga baweebwa ensimbi muganda wange mpuliriza oba oliawo naawe ndaba. Kati bano bategeeza nti bamaze okulabika nga beeteekateeka bulungi era system egenda kutandika okulabika nga erunning olunaku olw'enkya okuviira ddala essaawa 4 ez'okumakya. Bano bagambye nti ensimbi weeziri zaamalibwa dda zaawedde dda okulabika nga zaawulibwa ebbali n'olwekyo tewali nsonga yonna eyinza kuvaayo okulabika nga egezaako okubalemesa okugenda mu maaso n'omulimu guno. N'olwekyo ensonga bwetyo bw'eriggwa mpuliriza naawe ndaba. Enkya we ziweerera ssaawa 4 Prime Minister atugamba beera ng'otunula ku ssimu yo gwe baawandiika. Abamu mwemanyi abamu temwemanyi naye abanaafuna akakisa okulabika nga mufuna ku nsimbi zino mugenda kuwulira akamesigi nga kagira titi oba oliawo nga Prime Minister we yagamba. Kakati ensonga bwezito bwe ziri tetumanyi oba ani awabyani oba abakungu balina engeri gye bakkiriziganyaamu oba balina engeri gye batakkiriziganyamu, kubanga jjukira ono State Minister ye abadde mu Parliament ate ng'olunaku olw'eggulo Minister Betty Amongi we bali mu ministry y'emu yavuddeyo n'ategeeza bassebo ne bannyabo nga okugaba ensimbi zino okugenda okulabika nga kutandikirawo mbagirawo. Katusuubire tewaageze kubaawo obukuubagano bwonna wakati, kubanga ye Minister Enkya wabadde mu Parliament abakakasizza nti bakyetaaga wiiki nnamba okugenda mu maaso okutandika omulimu guno, era Parliament n'egamba nti yo erina obukakafu nga kwegamba tebagenda tutandika mulimu guno nga wiiki teweddeeko, naye ate okusinziira ku Ministry ya Gender wano etulaga bassebo ne bannyabo ng'omulimu guno gugenda kulabika nga gutandika. Tetumanyi ani agezaako okulemesa ani oba amulemesezaawa, naye bassebo ne bannyabo ensonga oba oliawo bwe zityo bwe zifaanana eza COVID Relief Fund. Kale buli omu gumya munno anaafuna akakisa weebaze Mukama, ataafune kakisa yiye amagezi amalala ate olabike nga oba oliawo osobolera ddala okugenda mu maaso n'obulamu mu ngeri esaanidde okuba ey'obuvunaanyizibwa. Baleka okumira Kampala Media TV kugamba sigala ng'ogoberera empeereza zaffe ez'omuggundu.